baganda baffe abo beetaaga kusaasira akaseera ke bali mu kusoberwa era nze ndowooza bino byonna babikola lwakuba bali mu kusoberwa era tulina obbasabira ennyo beetaddeko embeera ebataddemu mu kaseera akazito nga nekiddako tebakimanyi nkakasa ne bye bakola akaseera kano tebabikola nga bamaze birowooza bibagwira bugwizi ng'omuntu anabeera nga anyize panic button n'abeerawo ng'alowooza oba nkole kino kangezeeko wano kangezeeko kino kangezeeko kiri so embeera ebatadde mu kakumizo ate basobola ogivaamu singa beeberera bamazima n'abatabeera mu dinaayo manyi dinaayo kati yebaleetedde obuzibu ne bateekako embeera kati ey'okuba nga bakola omuzungu kyayita no beetadde mu mbeera ey'okukola mu nkola ey'ekiwalazzima ekituufu bakola mu nkola ey'ekiwalazzima kakati enkola ey'ekiwalazzima eyo yebakozesa ebyo tebabirowoozaako tebabikula semateeka tebamanyi nakiddako kiwalazzima ng'enswera enkubeko ku mutwe kati yembeera eyo naye bajja kweyabya byokka emitima muganda ge po ajja kwabika omutima onalebo nandaala mujja kwabika bakakkane ekintu kyebasitudde kizito manyi kyebeetaddeko kyekusitula manyi okugamba nti ositudde ekibiina kyabanno kyonna kyonna okikumoggolo eri beetaddeko embeera eyo enzito kati manyi okusitula ekintu ekizito bwekiti kati embeera yebaleetedde obuzibu ne batandika okukola ebyo byendowooza nti ffe tebigenda kutumalira budde naye okutereezaamu katono obuntuntu butini nnyo bwatadde mu kiwandiiko buyinza omuyamba ategeere byeyakoze maybe bw'aba akyalimu okutunula nti alabe nti byeyakoze tebijjansa sooka singa abadde asoma empata constitution teyalitadde mu kiwandiiko ekyo nti yeyanno nazisirodde kuwagakopowa mwami Amuriat tolinawo wali onnonedde neva era singa ye yatuula enkya n'agamba nti nkuloze nangambye ssebo zisaavinga bwe individual ekibiina kyatuula ne kifolowinga pate ssemateeka mu nnyingo eya30 ddayo kisome bulungi egamba singa wabeerawo vakansi yonna mu kibiina nga bwe gwali nti the honorable Joyce Nabosa Ssebuggwawo yasalawo ekifo n'akirekawo ne wabeerawo vakansi obuyinza buli mu National Executive Committee nene nnyo eyo yetuula soma article eya 3 bino si bigambo byange eya ssemateeka w'ekibiina National Executive Committee yetuula neeronda era baatuula amannya agaaliwo nga gawerako National Executive Committee nenonda owatatuulanga kukuwatuuna nanonda alemena kulengeza kifo kya deputy president n'okunnengeza fakiti okulengeza tonondangako mukupowa so ekyo njagala ekyakimenyewo ayagala kweteekako nti ze nabalonda nina obuyinza obubagoba ekyokubiri alina kyeyayogedde nti awandiikidde simanyi omuntu omu kyemaani simanyi awotekoba waawa nti kati gwe tandika okuwuliriza okuwozesa bano njagala okutegeeza eggwanga nga ekibiina kya FTC party constitution tewa buyinza party president kuteekawo disciplinary committee y'enguudo obwo obuyinza tabulina organize ekibiina ze ziteekawo disciplinary committee neke tetuulanga kuteekawo disciplinary committee national council teteekangawo ba delegates conference terondanga chairman kakati ye yavuddewo okulonda chairman n'amuteekawo nti yono yavuddewo nze ntuula ku neke yatudde ludawa eyataddewo chairman oyo tiyagenda okuwozesa so obwo obuyinza nabwo tabulina ate aleme kuyisa lugaayo mu ssemateeka w'ekibiina ekyokusatu kwe kubanga oledde ye muwawaabi
in fact ali mu kabuli alina kwewozaako emisango gy'alina obujulizi Dr. Besigye bwe yaliise twaka namba n'abukuba n'abuteekawo wali alina okuddamu kino ne kino ne kino nti sente ziizino serial namba yenu ne bino ne bino ne bino kakati ateekawo ebyokuwugula abantu okubajja kuwoza misango gye mukulukowa